Wabaddewo okulwanagana lw'emiyaga mu Ssembabule abavubuka bwe bakutte emiggo ne batandika okuba abalonzi n'ababadde beesimbyewo mu miruka 3 okuli Ssuula, Kewaya ne Bwogero mu Ntunsi Town Council. Amagye wamu ne poliisi bigezezzaako kukakkanya embeera kyokka abavubuka bano balabiddwako nga bakuba abapoliisi. Kigambibwa nti abavubuka ababadde bakulembeddwamu Frank Nkunda nga ye ssentebe wa Kigabagaba LC1 ng'era abawagizi ba General Emmanuel Ranshande okuleeta akavuyo nga tebaagala abantu bamu kulonda newankubadde nga babadde mu regisita ya NRM. Abalonzi bakubiddwa amannyo ne gakuukamu ate abalala ne bafuna ebisago ku mitwe. Omukono guzimbe naye ng'ekigendererwa ekinkubiza kutaasa munnamawulire w'NTV. Ekiba mugongo tebakubyemu mivugo omutwe gwo ne bagwasiza. Ensonga weevudde kuleeta abantu batali mu register. Batujja tukuba akalulu ne batukuba bwe batukubidde akalulu k'eggombolola ataka pulezidenti banaatutta. Gye biggweredde ng'okulonda era kuyiiriddwa. Ate mu luka gwa Namisambya mu ggombolola y'Ekitayunjwa e Kamuli olwaleero balonze oluvannyuma lw'enfunda 3 nga kuyiibwa. Kino kyaddiridde akulira ebyokulonda mu NRM Dr. Tanga Odoi okwogerezeganya n'abavuganya mu ofiisi ya RDC okuli Morris Kibalya eyaliko omubaka w'ekitundu kino Asman Kiyingi n'eyaliko ssentebe wa disitulikiti ya Kamuli Thomas Kategere n'omupya mu Lokaano Matthew Basanya. Bano gye biggweredde nga bonna bakkiriziganyizza okugabana ebifo okwewala okuyiwa omusaayi. Bali batandise okutemagana ebipanga biviireyo eri abali ku malwaliro. Tukezaganya okwewala abantu baife okuyiwa omusaayi n'okwewala abantu okufiira mu process eno. Tusazeewo twena wasira kwekutulamu nti ku miruka tugabane ebifo. Ate yo e Namisambya Primary School y'okulonda kugenze mu maaso wakati wa Matthew Basanya ne Aga Mutyabule. Gye biggweredde nga Matthew Basanya awangudde ku bululu 235 ate Aga Mutyabule n'afuna obululu 36. Ye eyaliko omubaka Asman Kiyingi atabaddeewo awanguddwa Stephen Balikowa afunye obululu 225, Kiyingi n'afuna 38.